alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in bi'iradatihi faqaddarahu taqdira. Sheikh otugambe oluganda tuluwulidde seeka tukimanyi oluganda naye ab'eŋŋanda si bangu. Abantu b'oluganda tebayambika. Ab'oluganda obaleeta mu bizinesi bakubba bubbi, obaweereza sente kapito balya mulye. Nayina muganda wange yanzibira omukazi, nayina mwanyina wange yantabulira amaka. Abaana bange amajini gabadde gabaluma baseeka babasomeredde, amajini ne bagagamba twagenze okunoonyereza ng'ababisindika baana ba taata wange muto. Seeka oluganda tugezezzaako ab'eŋŋanda si bangu. Tukole tutya? Kyoyogera kituufu. Abantu b'eŋŋanda si bangu, ab'eŋŋanda si bangu. Naye abange oba oyagala emirembe basonyiwe, ab'eŋŋanda si bangu. Sahabi wa Nabbi Muhammadi salama yajja eri omusajja yajja eri ekitibwa Nabbi Muhammadi salama namugamba ya Rasul ongo mbaka wa Allah, hadith yamugamba wange mbaka wa Allah, inna li qarabatan, nina ab'eŋŋanda zange, asiluhum mbayunga wa yaqta'uni bo bakutula. Nina ab'eŋŋanda zange ngezezzaako bayunga naye bo bakutula. Ekyokubiri, wa uhsinu ilayhim, nongoosa gye bali, ngezaako okulongoosa gye bali, okubawa emirimu banziba bubbi. Oli nali bamusiba, nze namugjeyo mu kkomera n'essaawa enampalana, oli amaka ge bali bagatwala, tekinga embeera yonna ey'okubayisa obulungi, bali bamutwala, banka nge mutwala, nze namuwola sente. Wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya, nongoosa gye bali, mbayamba nebbo boonoona bwonoonyi. Ogukisu kyakubiri. Ekyokusatu, wa ahalumu anhum, mbakwata mpola. Ahalumu kima bigambo hilmu. Hilmu kwe kukwata ensonga n'obwegendereza. Amakulu mbakwata mpola abantu ba famire, abantu b'eŋŋanda zange, njogera nabo mpola, sibakayuukira. naye wayajjihaluna alayya, bamboggolera. Buli we tuba sinze mukulu waabwe nenza abayamba, naye buli tuba mu lukiiko tubeeye waka tosiriwala, tujja kukuba wepankapanga n'obusente. Sife bakulu bo abasajja obayamba ate bakuvuma buvumi. Tewali sahabi kyataatubuuliza mwebyo byowulidde waliwo kyotalina. Embeera zonna zoyinza okugamba muno oyawukana kuba oluganda sahabi yabuuza, katwagala tuwulire ansi okuva eri Allah, kubanga nti nabbi byayogera wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha. Nabbi salama yagamba la in kunta kama qulta, bwe kibanga bw'oyogedde bwe kityo bwe kiri, ng'ebyo by'oyogera bwe kityo bwe kiri, ng'ebyo by'okola bo bakola the opposite. Fakaannama tusifuhumul malla, obanga akutta olunyata n'obabatika mu kamwa, amakulu bo basigaza omusango. Abanga ab'ebitiibwa bannammwe bangi bagenza okukuba ebyeyo, nakwesiga nakuweereza sente omubba bubbi. Tulaba mbu nno obubbi kinene, obubbi kibi, naye ate okubba omuntu wa famire ate kinene. Tulaba nti nno buli zambi ddene, naye ate zambi lyokoze ku muntu wa famire likubisamu emirundi ebiri. Abange nammwe baganda bamwe tobba baganda bo, ekyate kinene kubanga ye asigaza omusango. Ne nabbi yatuwa amagezi n'agamba, nabbi salama yamukola saba n'amugamba, wala yazaalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta, ebbanga lyonoomala ng'okola nga bw'obadde okola, Allah agenda kubeera nga ali kusaidiyo. Bwe sigala ng'okola ebyo tobavaako, Allah agenda kubeera nga ensonga zo yakumalira. La ilaha illallah. Mu bufunze sahabi ono alinga eyajja okusaba excuse, nabbi ngezezzaako ng'alinga nabbi amugamba wayogezezzaako bireke, ne nabbi yamugamba gwe sigala ng'obayamba, sigala ng'olongoosa gye bali. Allah yagenda okumalira. Tulaba nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, nabbi Yusuf baganda be bamukola ki? Muganda wo ng'akuloga ate nawe toyina muloga, agwe musabire Allah amulungamye, kubanga ate nawe bonoogenda mu ddoga tujja kuba gwovudde mu busiraamu. Ayi Allah balungamye, gwe ate toyina bakosa, gwe bakutule gwe yunga. Ekyo Allah kyayagala, kubanga ekigambo kigamba walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala. Eyo yejjana, nti wewali ejjana, la yadkhulu ljannata qati'ir rahim. Hadithi muttafaqun alayh. Teri
muntu agenda kuyingira jjana nga yava mu nsi muno nga takolagana bantu ba famire. Jjana teriyo, wallahi teriyo, wallahi teriyo. Bwe sigala ng'obayamba. Tunuulira era nabbi Yusufu yaga falamma dakhalu alayhi qalu ya ayuha alaziz massana wa ahlana dhurru waji'na bibidaa muzjatin fa'awfi lana alkayla watasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Ajra almuhsinin. Abanga abantu ba family basonyiwe. Bwotoba sonyiwe tolaba mbuna abantu besuzo kugenda mu Ramadhani. Buli muntu yenna nga oli wano nga tokolagana bantu ba family. Nga tokolagana bantu ba family. Teri mulimu gwali okoze Allah n'agukkiriza. Kankiddemu. Ng'oli wano ng'olina muganda wo mwasoobagana emirimu gyonna gyonna tegituuka ngeri Allah. Weesunga okusiiba, weesunga Ramadhani, oli in good terms n'abantu ba famire yo. Tewali bootabuuza kubanga tubadde tugamba abantu nti gwe omushiriku ne bw'ojja okusaala oyina akati, oyina irizi, oyina emmandwa, oyina ebigali, gwe toli musiraamu oyo omu, ekyo kimanyikiddwa. Omuntu omulala atasaala. Bantu bangi bagenda okujja nga basaalako mu Ramadhani ate basaale so ate bazina Ramadhani bweggwa ate bawandika ebbaluwa ya talaka eri emizikiti. Abo nabo tubagamba bali emmere yaabwe kubanga omuntu atasaala ataba musiraamu. Omuntu omulala abantu gwe batamanyi, omuntu obanga mwasoowagana ne baganda bo n'abooluganda lwo nga wagaana basonyiwa, wallahi teri kye wali okoze ne kikkirizibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ntuufu, yagamba tuftahu abwaabu ljanna, emiryango gy'ejjana giggulwa yawma lithinain, ku lunaku lwa Mande wala khamis n'olunaku lwa Thursday. Naye nabbi agamba fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a, Allah n'asonyiwa buli muddu yenna atakola shiriki. Omwenzi Allah amusonyiwa, omubbi Allah amusonyiwa, omunywi w'omwenge Allah amusonyiwa, bonna Allah n'abasonyiwa illa rajulun, okujjako omusajja ogwo Allah gwatasonyiwa. Nga musajja munaqida asaala ne Allah yetamusonyiwa yaliwa illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi shahna, nga wakati we ne muntu munne ne musiramu munne balina obutakwatagana, tebawangana salaamu abo Allah tabasonyiwa. Weewuunye ekyo kiri ku muntu wa bulijjo, kiri kityate ku muntu w'oluganda. Omuntu ono wa bulijjo musiramu munno temuwangana salaamu, mwenyizanyiza ono ayita eno olina ayita eri emirimu gyema. Fayuqaalu, Allah ga malaika anziru hadhaini hatta yastaliha, emirimu gyabwe gizzeyo mpaka ebanakolagana. Emyaka gy'omaze ng'olina mwannyoko mwasoowagana, wallahi gy'emyaka emirimu tegigendanga. Kandete hadithi eri direct kweyo, hadithi eri direct ya Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira agamba Nabi salama yagamba innal a'mala, emirimu bani Adam, emirimu gye tukola egy'omwana Adamu, tu'radu, janjulibwa Allah, tu'radu ila rabbil alamin, janjulwa eri Allah yawma al-khamisi, ku lunaku olwokuna, lailata jumuati, ekire kikesiza leero. Buli wiiki emirimu janjulwa eri Allah, buli wiiki emirimu janjulwa. Ne nabbi yagamba fala yuqbalu amalu qati'i rahim, emirimu gy'omuntu nga takolagana bantu ba famire Allah tagikkiriza. Agamba egyo mugizzeyo mugitwale. Ate kati Allah n'agikkiriza atya ng'omuntu akutula oluganda Allah yamukolimira? Aya ziri 3 nga zajja mu Qur'ani. Tokolagana bantu ba famire yo, waliwo abantu boogera ebigambo ekikafirize tonyumiza luganda. Wallahi billah kakutandanga ne weefiisa ng'oli mu mbeera eyo ogenda kukomba. Woba oyagala okakasa gwe byenjogera, oyina baganda bwe mutakolagana nabo, gwe weefiise weewe obutwa ogenda kumbulira ekiri mu kabuli, gwe weewe obutwa, gwe weefiise weewe obutwa ojja kukiraba. Mugende agamalala mugalekeraawo olwokuba oyina obusente. Nodda ku bantu ba famire n'ogeya ozimba ki? Abamu mwajjira ku motoka z'amatooke waggulu, oli awo okudaala n'ogamba nedda kati abo bayinza kunnyamba ki? Nze nibayinza kunnyamba ki abooluganda? Oli ku luganda omanyiira, oli ku Allah omanyiira, igwe miskini. Olwokuba oyina obusente ovuga akamotoka kayubiddi, kyeki yubiddi mbunzuvuga yubbi kyeki. Abantu bavuze emmotoka z'ennamba tebakumanyi, ng'olwokuba buli kaseera alya ku nnandoozi kyeki. Ne bw'oba olya nkoko buli lunaku
byotwale manju nalidde ebijanjalo byatwala mwenna muzitamakayo kyenkanyi mulekerawo amalala mwebasajjamu abalowooza mbuno mulina sente alla teyaziba wakwerijja lijja mugenda kufa tebagenda zibazingamu wallahi tebagenda zibazingamu mugende muddeeyo mu famire zammwe bimeka byokoze alla nakusonyiwa oyo namukyawa nze ne muganda wange oyo eri Allah gwe Mungu gwe yakakwetera gwe kwime maso ga Allah gwe nze n'oyo tetugenda kwa ebyange naye ebyange n'oyo mwannyinaze mu maso ga Allah olowooza no maso ogenda kutuukayo anti ogenda kuva mu kabuli ng'ogenda mu muliro kabuli wootandikira kubanga lwo abantu bagenda okuva mu kabuli gwe weeyogeze weereekaanyi mbu gwe naye mu maaso ga Allah togenda kugatuukamu wootandikira mu kabuli emisota gikutandikirawo ne kibooko qiyama ngombe wefuuyibwa eti direct jahannam obanga dijje direct jahannam tolina kyogenda kutunira ku Allah ovudde mu kubanga byokola la tabikkiriza abantu ba famile zammwe basonyiwe wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin uli Allah kiyagamba abange mudduke emisinde abange mwanguyiriza okwenenyeza Allah jalla jalalu ejjana yagiteeketeekeresi ngazi okusinga amagulu omusanvu n'ensi omusanvu uiddat lilmuttaqin yabakkiriza abatya Allah abatya Allah yaboogera bebaliwa alladhina yunfiquna fi sarra'i waddarra'i beba abawaayo mu bwangu nga balina sente waddarra'i ne mu buzibu walkadhimina lghaidha n'abasiba obusungu bimeka byokoze Allah abakubanga alinga gwe ngaakwatirawo senga tewafadda oyenze emirundi emeka ojjemu empale emirundi emeka nga amazzi ogateeka mu haramu ojjemu empale emirundi emeka bantu bameka bonyakuddeko obusimu bantu bameka boofeze gwatayagala kusonyiwa bantu ba famire bantu bameka boofeze oyo sijja musonyiwa mutera okweresalesa ebyafaayo ne nabbi Muhammad sallallahu yalina omusajja naye nga takolagana naye simanyawa ebyo temuwayiriza nabbi nze sijja musonyiwa bintu bimeka byokoze bantu bameka boyisizaawo bantu bameka bobbye bantu bameka bokumpanyiza bikolwa bimeka nga nakati wenyininyini wootudde olina amazambi gotuddeko mirundi emeka gyobadde mulingi ne Mungu nogenda muliba gwe Allah senga teyakutadda lwaki gwe tusonyiwa bantu ba famire nogamba nti nobisimireyo katubike waliwo atasobya mu nsi muno lwaki abantu ba famire tobaddiramu wekyanga mbuze nedda nankole ekyo gwe bimeka byokoze Mungu bameka bosobeza Allah agamba n'abantu abasiba obusungu ekyokubiri wala afina ani nnas n'abasonyiwa abantu wala afina ani nnas tosonyiwa terijjana tosonyiwa maafi jjana maafi sibwatyo bwayogera omuyindi maafi ejjana maafi